Okubikkulirwa essula 7 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Oluvannyuma ne ndaba bamalayika bana nga bayimiridde ku nsonda nnya ez'ensi nga bakutte empewo nnya ez'ensi, empewo yonna ereme okukunta ku nsi newakubadde ku nnyanja newakubadde ku muti gwonna. Ne ndaba malayika omulala ng'alinnya ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba bamalayika abana abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja, ng'ayogera nti, temwonoona nsi newakubadde ennyanja newakubadde emiti okutuusa lwe tulimala okuteeka envumbo ku byenyi by'abaweereza ba Katonda waffe. Ne mpulira omuwendo gw'abo abaateekebwako envumbo nga bali 14,114 okuva mu buli kika ky'abaana ba Isirayiri. Ab'omu kika kya Yuda abaateekebwako envumbo 1,012, ab'omu kika kya Lewubeeni 1,012, ab'omu kika kya Gaadi 1,012, ab'omu kika kya Aseri 1,012, ab'omu kika kya Nafutaali 1,012, ab'omu kika kya Manase 1,012, ab'omu kika kya Simyoni 1,012, ab'omu kika kya Leevi 1,012, ab'omu kika kya Isakaali 1,012, ab'omu kika kya Zebbulooni 1,012, ab'omu kika kya Yusufu 1,012, ab'omu kika kya Benyamini abaateekebwako envumbo 1,012. Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba era laba ekibiina kinene omuntu yenna ky'atayinza kubala nga bava mu buli ggwanga, mu buli bika by'abantu n'ennimi, nga bayimiridde mu maaso g'entebe ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga, nga bambadde ebyambalo ebyeru n'amatabi g'enkindu mu mikono gyabwe, ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti, obulokozi bwa Katonda waffe atudde ku ntebe n'Omwana gw'Endiga. Ne bamalayika bonna baali bayimiridde nga beetoolodde entebe n'abakadde n'ebiramu ebina, ne bavunnama amaaso gaabwe mu maaso g'entebe ne basinza Katonda nga boogera nti, amiina, omukisa n'ekitiibwa n'amagezi n'okwebaza n'etteeno n'okuyinza n'amaanyi birenga eri Katonda waffe emirembe n'emirembe, amiina. Omu ku bakadde n'addamu n'ambuuza nti, bano abambadde ebyambalo ebyo ebyeru be baani era bava wa? Ne mmugamba nti, Mukama wange gw'omanyi. N'aŋŋamba nti, bano be baava mu kubonaabona kuli okungi ne bayoza ebyambalo byabwe ne babitukuza mu musaayi gw'Omwana gw'Endiga. Kyebavudde babeera mu maaso g'entebe ya Katonda ne bamuweerezanga emisana n'ekiro mu yeekaalu ye, n'oyo atudde ku ntebe alitidde eweema ye ku bo. Tebali lumwanjala nate, so tebali lumwannyonta nate, so omusana teguli bookya newakubadde okwokya kwonna, kubanga Omwana gw'Endiga ali wakati w'entebe anaabalundanga era alibaleeta eri enzizi ez'amazzi ag'obulamu, era Katonda alisangula buli zzega mu maaso gaabwe.